ITV. Kasolo kamponyi ngaze omusumba Yordan asumbe kanisa gye bayita Nice Power Healing Church esangibwa ebuyukwe Lubanyi Kasolo kamponyi era gwampuliriza niwobanga tolokokanga tegeera Yesu Kristo yakufiirira niwobanga tolokokanga tegeera Yesu emiga jamukuba ku lulwo gwampuliriza niwobanga tolokokanga tegeera nti okuswazibwa kwe Yesu yasaazibwa gwobe n'ekitiibwa mu nsi Yesu yabonyaabonyezebwa gwobe n'emirembe mu nsi Yesu yatulugunyiza gwobe n'emirembe n'essanyu bulamu bwo naye kati njagala okugamba tofunanga mirembe gyo tofunanga ssanyu lyo tofunanga kyolina kuba nakyo kubanga tomanyanga mazima kiringa okubeerawo kankuwa ekyokulabirako kiringa okubeerawo ng'okoze omusango ne bakuteeka ku poliisi bakuteeka ku poliisi Pastor Yordan najja n'agamba jjo n'omubuulira nti Junior bamusibye Pastor Yordan n'agenda ku poliisi n'abuuza Junior yakoze omusango kinti guno ne guno ne guno Pastor Yordan n'agenda n'akusasulira kyokoze n'agamba nti kale mumute ye Pastor Yordan n'ava n'addayo n'akuleka nga bagenda kusimula ne munnange waba akubye omugongo n'oli gye batesa naye neyeerabira n'osigala mukomera njagala okugamba nti osobola osigala mukomera obutamanya nenga ate akato kadde ove mukomera naye kati olwaleero eno sizoni yakulokoka sizoni yakudda eri Katonda sizoni yakusiga nsigo nnungi sizoni yakukuuma emmeeme eyo ng'omuntu ereme okufa ku nnaku lw'enkomerero nenga gwe tonazuula mazima njagala okugamba Mukama atugambye taatawo wabanga yali mukozi wa bibi naye ge bw'okyowoleka amakubo ge n'okola okwagala kwa Katonda ng'olisonyiibwa niwabanga gwe mwennyini obadde mukozi wa bikolobero n'okyuka Mukama akwaniriza bannange kyonakyo kankitangaaze temulowooza nti wenjogedde bwe ntyo buli alokoka abeera mukozi wa bibi nedda era togamba nti nze kati wenfiira wano nga siri mulokole naye nga nkola ebintu birungi nyamba abantu ngabirira abantu nkola ebintu ebirungi munnange njagala okutangaza mu ekyo oliweebwa empeera mu maaso ga Katonda ey'ebikozi ebirungi nti okola ebirungi naye olw'okugaana erinnya lya Kristo okulokoka tekiri kujjaako musango gwa kugaana kulokoka era munnange toligenda bwakabaka bwa Katonda nga tokkiriza Kristo Yesu kyenjagala okugamba nti niwoba okola birungi byenkanawa naye nga tolokokanga munnange kikukakatako okwatula okugiza omutima gwo n'oyatula n'akamwako oyinza okubeera eyo n'ogamba ndi musajja muntu mulamu sikola bintu bibi ndi musajja ndokokera te lwaki ndokoka njagala okugamba nti niwabeera mukozi wa birungi nkiddamu era nga kutibabula muntu wa ddembe togganga ko tokola biki tologa tokola biki naye nga tolokose obeera ogaanye okulokoka era mu maaso ga Katonda oba okoze kyatayagala kubanga Mukama Katonda kyayagala mu Timoseewo essuula 2 olunya olwokusatu agamba nti kyekirungi kikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka Katonda ayagala abantu bonna okulokoka Yesu yeebazibwe njagala okugamba ate ogamba nti bawulidde bunno omuntu alese amakubo g'amabi yakyusibwa yekka naawe atakola bibi Mukama Katonda ayagala olokoke ayagala okyuke ayagala okola okwagala kwa Katonda ayagala ebikola byamwe byeyagala kusana ogende mu kanisa osinze ogende omwebaze kulokukuuma ogende omusabe byoyagala naye kansabe olwakadde akatono kenina Mukama Katonda omulungi
nannyini ggunda ensi omuyinza w'ebintu byonna kabaka w'abakabaka Yesu Kristo mukama wange nsaba nga mpita mu linnya lya Kristo omwana wa Katonda omulamu abantu abo bonna abampuliriza buli awulira ekigambo kya Pastor Yordani n'atega amatwi awulirize era ng'awulira enjiri gye njogera ekola ku bulamu bwe Katonda wange omuntu oyo musabira naye omuwe kyasinga okwagala amakubo g'amabi omuyambe omusobozese alage okumanya amakubo g'omukama omuntu oyo alina omulwadde Yesu mukama wange nsabira omulwadde awonyezebwe mu linnya lya Kristo Yesu nsabira omuntu oyo atalina byakulya atalina ssente abanjibwa ssente za nandiroodi omuntu oyo abonyabonyezebwa beera ng'omukakkanyiza embeera mu linnya lya Kristo mukama wange omuntu oyo ali mu mbeera ez'okuba nga atulugunyizibwa mu maka g'alimu ge yafumbirwa oba ng'omwa mukyala we yamutulugunya beera ng'ojjawo omwoyo mubi teekawo emirembe mu maka gabeere n'essanyu amaka gabeere n'essuubi amaka gabeeremu okwagala ayi Katonda wange nsabira buli kwolwo beera ng'omusimulula ekirwadde kya COVID kibeere nga kiwonyezebwa mu buyukwe ono abalina COVID Yesu wange abuli awadde ekirwadde kya COVID ng'ali mu buyukwe oyo musabidde okuwonyezebwa omuntu agamba nampime nga alina COVID naye ate teyafudde mu linnya lya Kristo Yesu era kino nkirangirira gye muli abalwadde ba COVID abali mu buyukwe abali basobola okufa okuva olunaku lwa leero naawe abadde agenda okufa olwaleero ekyo nkisazizzaamu mu linnya lya Kristo Yesu nnyimiridde mu buyinza bwa Katonda bwe yampa yatonda eggulu n'ensi bw'abadde akuba omukono ng'ogenda nkuziyiza olunaku olwaleero ogenda kubeera mulamu kubanga Mukama Katonda wange tasanyukira kufa nga tolokose oteekeddwa okulokoka olyoka ofe mu linnya lya Yesu Kristo mukama wange buli muntu abadde omulwadde awonyezebwe abadde alumwa omugongo guwonyezebwe mu linnya lya Kristo Yesu abadde alumwa omutwe guwonyezebwe gwakwanaawo kunakwata bakuluma abadde alumwa omutwe guwonyezebwe mu linnya lya Yesu Kristo alina omulwadde mukwateko abadde alumwa olubuto lusumululwe mu linnya lya Yesu Kristo Katonda wange alina amaka galimu embeera embi beera ng'omulongoseza amakaago mu linnya lya Yesu mukama wange Katonda wange abantu abajjudde ennaku okuva olunaku olwaleero egyo emyoyo emibi egyagolokokera mu makaago egireeta amaziga egireeta embeera embi egireeta obutakwatagana na musajjawo egireeta obutakwatagana na mukyalawo niwe libanga ddogo mu linnya lya Yesu mukama wange eddogo ndiragira mu linnya lya Yesu gwe sitaani wulira tolina buyinza ku maka ga musajja oyo gwe sitaani wulira eyasiranya emirimu gy'omusajja oyo tolina buyinza ku mirimu gye gwe sitaani wulira nkimanyi ompulira wanakuweebwako obuyinza abadde atubunya emirimu gy'omukyalo oyo abadde yatula ku bitabo bye empapula ze n'ozituulako nga bwe bagenda ofuna omuntu tamuwa olunaku olwaleero mwambaza feva mwambaza okuyitamu obulungi Katonda akusimulule Katonda akutereze Katonda akuwonye gwalumwa Katonda akugabirira atalina Katonda akumpera omukisa abadde n'ekisiraani abadde yakolimirwa ekikolimo nkikutula ku bulamu bwo ebadde yasibibwa enjegere zikutula ku bulamu bwo abadde mu mbeera embi Katonda akusimulule mu linnya lya Kristo mukama wange abadde talina mirimu ogifune abadde talina amako gafune abadde talina ssente ozifune mu linnya lya Kristo mukama wange abadde yaggalira olubuto ne butolizaala ogenda kufuna olubuto ozaale ng'ofumbiddwa mu linnya lya Yesu mukama wange naawe ali mu bufumbo nga bakugoba mu linnya lya Yesu mu maanyi ga Katonda omulamu ogenda kulaba emirembe olunaku lwaleero lwennyini mu linnya lya Yesu mukama wange abadde mu mbeera embi Katonda akumpera embeera ennungi nkirangira maanyi ga Katonda mu linnya lya Kristo Yesu mukama wange Katonda nga bw'ali omulamu kituukire eri amakaago kituukire eri abaana bo kituukire eri emirimu gyo bw'abadde mu mbeera yasiribwa Katonda akunsimulule onsabe nga mpita mu Kristo Yesu oyo omwana wa Katonda omulamu bannange nsaba okubagamba nti nze omusumba Yordani Nannyini asumba ekkanisa nayo Power Healing Church
esangibwa e Kasolo Company mujje tusabireko wamu mwenera Kristo kama wange tuberenga tusembeza katina makubo gaffe tumuteeke mu mirimu gyaffe Yesu tugenda kuba bulungi obutakuma tugenda kuba mirembe egisaanidde okuba nagyo kubanga Mukama Katonda wange wakuwa bakuwadde era gwe gyensabidde ng'okifunye okifunye mu linnya la Yesu gamba kimu nti amiina kikubeereko mu bulamu bwo mu linnya la Kristo Yesu. Era mu kaseera kennyini njagala okubagamba nti tugenda kuba ne service okutandika ssaawa 3 okukoma ssaawa 6. Sijja kwogera bingi naye Katonda akunjagalire mpone essanyu lingi kubanga osimuluddwa olwaleero kkiriza walabe omukisa gwa Katonda. Era oli eyo osobola okusanyuka n'ogamba Mukama weebale kubanga onsimuludde, weebale kubanga omponyeza, weebale kubanga onkoledde kino kyobadde tolina ogenda kukifuna mu linnya la Yesu Kristo. This is ITV Uganda.